Obadde otandise okukyusamuko ku bulamu bwo. Buladi gwe kyomanya mbadde ntandise okufuna kasente. Mbadde ntandise okufuna kasente nga ne maama nkubira n'angamba owaayo olinawo kasente nga nteekako buteesi. Siddamu ate maama kansooke ndabe wano. Nga muweerawo ne bwe tuba tumukubidde essimu ne tumubuuza emabegako awo. Abadde musanyufu nnyo nga manyi n'omuwa obuwire mugamba maama olaba zino just zikubeeremu. Kyekyo lwaki nakola oluyimba olwo. Peeva abantu bangi bafudde zipeeva ezo. Babakubye zipeeva ku mitwe. Bantu bangi bababbye ne peevas. Ne bwe batasse naye nga balina enkovu za peeva. Kati bavaayo n'ennyimba oluyimba olwo lwa mukube peeva. Ate oluyimba tebaluyita mukube peeva. Just yeemu ku layini. Yeemu ku layini ne kati abantu baluyita mukube peeva. Naddo we baluyita ne UCC bwe nalaba eruwandiiseeko. Kati olaba mwana mukube peeva kyekyasinga otutrendinga ku TikTok. Kitegeera. Naye ng'oluyimba lwonna singa oba otudde n'oluwuliriza. I'm not commanding. It's like I'm saying what's happening. Kyambadde naakatandika. Ne kati n'ekyo baziŋŋaanye. Baziŋŋaanye zikuba okuyimba olwo oluyimba. Baŋŋaanye performing olwo oluyimba. Fine, si lwe luyimba lwokka lwe nnina olwakabi. Naye obudde buno lwe lubadde ku demand nga ki? Abantu lubanyumira nnyo 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 nnyo. Kuba ndabye ebifo mwe performance ng'abantu badde banyumirwa. Naliko eyo e Busunju. Bifo bingi naliko e Hoima. Naliko bifo bingi. Badde naka performance nga za mirundi nga 6. Olwo luyimba bukyali kutandika kukyali. Nga zonna zibeera massive. Now, after quitting school, I also left home. I stopped living with my mother. We got a house, me and my friends. We were like 4. We started renting. By then, the rent was for 100. Where was that? That was Kosovo. You know Kosovo? I know Kosovo. Yeah, we rented like for 3 months. One of our friends was killed, bro. Musibye mutya mwenna abatulaba amannya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku nkutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files. Gwena yakatwengako genda ddala maaso kubanga ate osubscribinga. Eno ensibuko ebirungi ate era n'ebyesanyu. Olunaku olwaleero twegatiddwako omukulu abangi gwemanyi nga Dinosaur Bigoso. Nnyini luyimba ate olugenda ddala maaso kubanga ate lutrendinga mukube peeva. Twegatiddwako naye tugenda kuba ate tunyumyamuko naye ndowooza nga tetweyongerayo ddala mu maaso kansabe ababuuzeeko ate tweyongerayo naye kye kituletse olunaku olwaleero. Buuza ku batulaba. Abatulaba muli mutya? Kansubire muli bulungi. Nakwongezaako ku ddoboozi. Kano takongeza. Badde manyi kano kabikola byonna. Kabikola naye eddoboozi liba likyalimuko wansi kasooba nga toyogedde awo kali mu position. Ekyemanyi kano kabikola kaba kagasika. Kale obabuuzizaako. Tubeeyanjulidde mu bulambulukufu. Amanya n'eddoboozi Dinosaur Bigoso. Omuyimbi w'eggwanga Uganda. I represent my country, Uganda. Alina hit essaawa zino enkuba buli wamu. Bugamba otya? Obulamu buli butya? Obulamu weebutya. Obwasita bukutwaliriza butya? Era wendi nze kuveera kuva dda manasita. Kuvadde oli sita ng'okyewulira. Si kukyewulira. Mbadde nkola ebyakabi bingi kubeera ddala mabega just nti era levels zikyuka. Kale njagala ndowooza abatulaba bongere okuba nga ate tubatangaalizaamu ddala. Biki eby'enjawulo by'ozzenga okola okuva edda obadde ng'oliwa? Nawangulako empaka z'okulya mu P3. Bukyomanya kuva dda nze mbadde nkola ebintu bingi ebyewuunyisa. Owangulako empaka z'okulya? Mu P3. Wali olya ki? Mwawangula nga mulya ki? Baali bataddewo kabbanzi k'omugaati awo. N'akawagu ka ndiizi. N'ekicupa kya Coca-Cola. Nga muli abantu bameka? Twali abantu 4. Ebiseera nali nkyasoma.
twali ku university. Sorry, picnic. Obadde weerabidde. Mwali mu Pithili. Saatuuka nayo just twayitangayo nga tuva ku ssomero tuyitira mu university bwetu. Eyaawa? Gundi awo Buganda Royal. Buganda Royal? Wakulirawo? Kuliddawo mu Mengo, Kosovo, Nankulabye, ng'era obutundu bwe bwerinaanya Kasubi. Yamaani. Ate okusoma ko wasomerawo ejja wangulira empaka z'okulya? Bwe nawangulira empaka z'okulya nali nsoma ku Light House, kasomero kali awo ng'okkirira. Waliwo awo ne church. Nali nsomeramu ebyo ebiseera. Okay. Yamaani. Ku mubiri gw'ogwo n'owangula empaka z'okulya oliira ddala? Just kati emmere yanzira sikyalya bulungi naye gwe ky'oba omanya okulya tekubaako sayizi. Kuba gwe ky'oba omanya mwana nze nali ndya naye neewuunya kati bampa n'emmere ne ngireka ku ssowaani. Ekulema okumalawo? Ennema okumalawo. Nze nali ndya n'eyabali awo yonna ne ngigattako. Bano simanya alisseeko konna. Ndowooza wawangula empaka ne banno abaali balemereddwa n'obayamba? N'ebyabwe ne mbirya. Oba onfuna. Kati olwo wawangula ki? Just kwali kuwangula nga ye muwanguzi. Tewali kasita oba ng'okusoolidde? Kasita owangula just kuwangula. Kizita kulaga nti omuwanguzi waffe wuuno. Tewali era vako ly'amaanyi. Mpaka nnyingi ze mpangudde. Mpaka kyendala? Nyingi. Pozi emisinde gye gyannema, emisinde gyagaana. Toyinaamu 10? N'ebikonde byagaana nabigezaako awo mwana nga n'omupiira ate omupiira bannange. Omupiira gwambonyaabonya ng'omwana akusala n'owulira wenna nga sagala nabbejjukira. Kyekiza toyinaamu left, toyinaamu right? Kyemmanyi okulwana guba mutima naye oba toyina sikiri. Tojja nnyo ng'olw'okuba owulidde dayinaso ebikonde byagaana. Oyinza okugwa mu mbi. Nkitegedde. Yamaani. Njagala tukubeeko toki mu background yo. Maama ne taata gye bali? Maama yakyali omulamu. Muzeeyi nze yafa awo mu COVID. Safuna na mukisa kumuziika. Olw'ensonga entambula baali bazikuttemu. COVID yali yakatandika awo 21 days. N'afa. Muzeeyi yafa ki? Yafa COVID? Just yafa bufi. Natural cause. Nga munakeera ku makyanga omuntu afudde. Omuntu yafudde. Weebityo bamuddusaako awo mu ddwaliro gye yafiira. Kati kyajja kitya okubanga tewasobola kubanga oziika ku muzeeyi? Wali oli tobeera naye mu kaseera ako? Muzeeyi wange saakula naye. Just nali mumanyi bumanya nti ono ye taata wange. Naye nga saamulaba nnyo. N'emirundi gye nabeera naye njibala bubazi ku ngalo w'entyo. Okula na maama okusinga? Okusinga nakula ne maama wange. Wali wa ddiini ki? Nze ndi mukkiriza. Nzikiriza mu kuwangula. Kitegeera. Tebaakukuliza mu ddiini nti ya Bukatuliki, ya Busiraamu, ya Buprotestanti balokole? Maama wange yali Mukatuliki. Naye yankuza kale anteeka mu bamasheyi. Kuba taata wange ate yali Musiraamu. Yali Musiraamu? Teyankuliza mu ddiini ye, yankuza nga nsindika eri. Engeri gye yakolanga kati n'obudde bwange tebubaawo nnyo. Mba ku ssomero oluva ku ssomero. Nzira waka dda kiro. Weebityo. Olinayo ku baganda bo abalalala? Maama yatuzaala abaana 7. Nze asembayo. Ko Mugalanda? Kyekyejo. Ate kyekyejo. Wenna oyogeza kyejo nkulaba n'eddoboozi walisaze dda. Wentyo Katonda bwe yankola yagala nange emboggoke. Nze wentyo wendi nange simanyi lwaki ndi we. Wesanga oli bw'otyo? Biki by'ogendera ddala maaso kubanga ate ng'ojja okola? Awo ŋŋambye talenti z'olina mpitirivu okulya. During that period we wali mu ssomero, biki ebirala bye wagenda ddala maaso kubanga ate okulaakulamuko okusobola okulaba nga wejjayo nga weefaako ng'omuntu? Nabeera nga era nga nsoma.
kati neweewunya ku ssomero senyiga nnyo mu ebyo bintu bya gundi. Simanya music, dance and drama. Ebiseera ebisinga ebyo bintu oba kyabanga si nga buli biba bigenda okubeerawo wabaawo awo obuzibu bwenfuna ne participating. Ebiseera si ebiseera ebisinga emirundi gyonna. Mpozi emabegako awo nali nkyasomerawo Olungujja kulire. Awo nafuna omukisa ne participating naye era nali ddoogo sibijjukira fiiti. Naye bana mu pittu. Then kati ebyaddako awo nga siperforming nga sibibeeramu mba ntandise okugiraawo tuli muri haso. Ne ndwalamu awo ekisujja. Obimanyi ate kasitooyosa simanya practice. Oyosa practice ogenda okudda nga bye balimu tobitegeera ng'olina kutuula butuuzi. Nviirako awo. Nze n'okutandika oyimba nga mmaze nava mu ssomero. Okutandika okutegeera nti kati nsobola okuyimba, nsobola okompozinga music nga mmaze vva mu ssomero. Essomero saabiriimu nnyo. Mpozi mu secondary nagezaako awo nga nsomerawo Erungujja era ku Golden. Nagezaako awo ne mwana we byana ne binsekerera. Neŋŋamba mwana. Ng'olwo bikusekerera ku ki? Nina obulayini bwe nayiyamu awo. Twalina abayimbi ku ssomero abaali abaakabi. Kale obudde tebaali baakabi nnyo naye ng'obudde obwo tulaba baakabi. Mulina omuyimbi wammwe ku ssomero musoma naye nga mwana abafala bavimba ajja n'abakuba amalaapu n'ensooka ne mbalaba bwenti. Kyomanya mwana nze nayagalanga nnyo bba serebu naye nga simanyi kituufu kikyengenda. Tomanyi kituufu ky'olina kubanga okola. Nga ne bwe mba mu ssomero standing out sina kyenkola naye nga abaana baba bammanyi nti ono. Kitegeera buli ssomero nga mba ne nickname yaamu. Nga abaana be bakuwa nickname. Olwo kiva ku ky'okuwa nickname. Yes, karakita yange nalina eddalo lingi. Nalina eddalo lingi mwana. Oba wali muntu wa bupekini mama ddala. Kati neweewunya n'obukazi nno nali mbutya n'obbuti. Okakasa nga tosobola vaamu yadde ekigambo. Ng'oba nabunneetega naye nga mbulaba kyamuli. Twagala kwesembereza. Enzamiza mingi yize envudde mu oba ewaka be bagamba nga teweesembereza baana ba buwala. Just oba kyali ki oba engeri gye nakula ne maama wange. Ate taata tabeerawo kati kulaba opposite sex nga bali bonna nga kale nga kiri weird nga si kya bulijjo ku nze kati nga nswala n'okumala nze nasoma nga sirina girlfriend nga tekimbadalinga nga mbeerawo kitegeera ng'obudde obwo sinalaba na mugaso gwakyo kitegeera. Olw'ensonga era nakula na maama wange single mother ate maama saamulabako na musajja ebyaddala tobona oba ono yamukwanya oba ki tewamulabako saakirabako. Baganda bo bonna bawala abalenzi bawala oba balenzi? Maama yazaala bawala babiri n'abalenzi bataano. Abasigadde bonna balenzi. Kati mubeerawo mutya okubanga ate okwatagana nabo oba gw'oli bibyo? Byera naye ng'era baganda bange banjagala just tetuli close nnyo. Banjagala nange mbaagala. Naawe obaagala. Akasimu kaba keetaagisiza ng'obakoonako. Kwebuuzaako tukoma kwebuuzaako oli otya mukulu wange gye ndi obulamu buli butya olinamu obuzibu andikkiriya kyekisinga nange gye ndi eno nga bikomaawo. Okusomako ngambye osomye wakoma mu kyakomeka? Mwana nakoma mu senior 4 nasomako ttaamu emu ne ttaamu teyawera oba wiiki emu nasomako wiiki emu. Baali bangobye ku ssomero bangoba mu senior 3 kati nengezaako awo forginga results. Kimanyi ki wali osomerako? Ali nsomera ku Golden, ssomero liri awo Olungujja awo ngodde wansi bambi nali nsomera awo naye nga tulina eddalo lingi nnyo ky'omukisa omubi nze omu ku baana be bagoba be bataawa mukisa kutuulirawo senior 4 kati nengenda nenjiya ebipapula awo nga njagala kwewandiisa kaseeke. Kaseeke ye liriwo Kampala secondary liri awo nga kukodi Kampala nga njagala kwewandiisa eyo neneewandiisaamu awo nasoma saalwayo kyemanyi era tebanfaako nannyo kubeera abaana ssomero liriko abaana bangi nga baakigwamu
ne bangoba ate nange okusomera nali kwali kuntamye sirabawo nnyo nsonga ensomya kusomya kitegeera obimanyira ebyekito andaba bye tusoma tebirina makulu senior 4 first term nenva ku ssomero maama nasooka nantwalako awo mu masannyalaze nali nkanika kale obuntuntu nalowooza oba omwana wange anaaba makanika nawulira essanyu nanteekamu awo akasente ke bambi nanteeka eyo mu masannyalaze leero omanyera ekyeddalu saaba ndaalayo nasomayo emyezi ng'ebiri nga ndaba ate nayo banziza mu kuwandiika mu kitabo genalinkoye ekyomanya mwana bagenda okungoba ku ssomero nga nakoowadde obuzibu bwali bwakutunula ku lubaawo kuwandiika kati tutuuka eri ka institute gye nali nfunye ekifo nawe era blackboard ate kati ewasinganga okunzijjako bino nga basomayo muwandiika dictating bannange toyagalira ddala omusajja asoma ekigambo n'ogamba kati oba ekyo kiwandiika tomanyi spelling yakyo ogenda okiyiiya nga olwedde yasomye edda ebirala kati ebyo nabyo nga mwana byantamye okusoma oba oluzungu bwe bwali obuzibu mwana nze simanyi oluzungu dde osobola oddogera okumala eddakiika nga 5 tudde mu luzungu genda mu maaso okay so after you had quitted school what happened next obulamu bwali buti no after quitting school I also left home. I stopped living with my mother. We got a house, me and my friends. We were like 4. We started renting. By then, the rent was for 100. Where was that? That was Kosovo. You know Kosovo? I know Kosovo. Yeah, we rented like for 3 months. One of our friends was killed, bro. Wait, let us go slow. Yeah. Kati ntegedde osobola okwogera oluzungu ntegedde osobola okwogera oluzungu kati mwali mukola ki okulaba nga musobola okubeezaawo obulamu mu kupangisa okwo ng'ovudde waka tolina kyotandikirako kunoonya era bunoonya onoonya akaze ono nimiraako wano ng'olima ndeetera amazzi ng'oso omanyi okulima simanyi naye era otuuka nga oyiga embeera ekuyigiriza kyobadde tomanyi nalijjukira mwana mbadde wali ewa maama alinamu ka woteeri ina nenkuba ekimere kati namudduseeko n'okumuddukako nno namubbako ssente nga njagala kukola luyimba oluyimba lwange olwasooka ssente nazibba ku maama jali emitwalo 15 n'ogenda mu studio nenkola oluyimba nempaala nga manyi lugenda kukuba hiiti ng'omanyi okwewandiikira nze kuva dda nali mpandiika just nga sekkiririzaamu ate nga wengezaako biraga abalala baseka busesi kitegeera kuba mwana vibe yange eri awo kale eri fani njiyo ebigambo biba fani naye wobiwa obudde mubaamu omulamu otyo ng'okola n'emikwano gyo nga mufuna omuzigo gwammwe 10,000 tubeera omwo twasuulamu obufaliso wansi nga mwetukoba mwaka ki ogwo 2019 2019 we nalina tuula senior phonics 2019 nga tubeera awo Kosovo tukeereeyo mu kibira wabeerangayo abayimbi eyo gye bakolera amaloboozi nga gye tukeereeyo naye nga nze sikiina n'ekirowoozo mu mutwe gwange tugendayo ne tukiringa abakubwa ne bakubwa abavumira ne babulya ng'ebbanga liyita tugendayo abayimbi bwe bawoggana naffe ne wetuyiye obulamu ekyomukisa omubi twali tuyingira 2 awo nga 3 mukwano gwaffe omu ne bamutta mwana mwali musula naye twali tusula naye awo Kosovo bamuttira ki era obimanyi baali bakagobamu waliwo awo ekigaali balinamu awo ekigaali kyabwe nze kyomanya nze nabeeranga mu ghetto naye nga sibeera nnyo mu ebyo bintu abalasito bawa nnyo obudde baali 5 bange era nga mbabeeramu biki naye nga tukomamu ebyo nga waliwo emize gy'otayingirira naye nga era olumu naawe kikukwatiramu obimanyi naawe ebyobulamu naye nze omutima gwange kale nga newe mba nzibye muntu ye sigala kuli kinnumiriza nga mamaano naye ntutte ebivako bye naye ize kitegeera natuuka ekiseera nendaba nga mwana kubeera awo nga buli ssaawa tegeeza nawe wakagobamukko okusobola okuba ng'obeezaawo ku bulamu
teri muntu atakagobye ng'akulidde mu ghetto. Nongamba mbu okulidde mu ghetto nga teweemakulangako. Nze mmakulire naye seemakuliranga. Oba olimba. Billa. Tosobola bba nga teweema. Fazaali wabba ku ffene oba ne muwanula Ebyo amakolera by'obutombikkiriza. ate gaali gammwe. Tegaali gammwe. Era obobbi. Era mwagenda nga musooba mu nzija z'abandi n'omuwanula ebibala by'abantu. Buyo obukoko mbaata. Kizibu bba mu ghetto n'oteemakula. Kati obulamu bwo bwasigala butya? Bwasigala ki ekimu nga mu kyalo ewammwe bamaze omujjawo? Akazigo ate awo we kaagendera. Gwe ky'oba omanya mwana emiwunyo gyali mingi naffe ffennyini twatya. Muntu gw'obadde osula naye ng'afudde. Ate nno weewuunya abamu nno baali naye. Be mwali mbeera nabo? Kati bo mu kudduka bambi. Ye ne bamukwata. Ne bamuyisa bubi? Bamuyisa bubi. Amune mirembe Kibanda wange. Kati mwe tebaabanoonya kuba nti mwali mubeera naye? Era ebyo byaliwo ne kati ffe twalina musango ki? Temwalina musango. Naawe okiraba. Era twasaasaanamu awo buli omu n'akwata gage. N'omuzigo n'ebintu twabireka ate mwalimu ki mifaliso. Awo n'oddayo wa maama wo? Naawe waliwo awo omuniga yalinamu awo ka PlayStation awo n'ampa omulimu. Ne mmala naye mwaka nga gumu. Kati mu eyo duration gye namala oyo omuniga bwe natandikira okuyimba. Nabanga n'obudde nsiiba mu kageemu kitegeera sitambula kiŋŋambe era mpandiika lyrics zo. Kawungeezi ne ngenda mu kibira ne mpogganamukko. Already nali nfunyeyo abayimbi abawoggana nga bandayirekitinga. Ku kyokkola? Tubeereyo ne tuwoggana. Omwaka ne gugwawayo ogwa COVID gwonna nga sirikodinzeeyo kayimba nakamu. Naye ng'owandiisa ennyimba zo? Oluzaale zikunnuukiriza okubeera ennyimba nga mmeka ze wali owandiise mu kaseera ako? Buladi nze mpandiika ennyimba. Kyezo olina ne z'otamanyi nakumanyi naye nga gye ziri waziwandiika? Nina ne ze nnavaako. Nsolo kwatwa. It's okay. Nina ne ze nnavaako. Oyo wangi? Enamba y'entuufu yeriwa mwana? Sooka onkubireko kweyo ennamba. Bakunoonya. Onayagala ssente tamanyi mbu nange nzaagala. Maama w'abaana? Ono muyimbi wange just. Mane my girlfriend yakubye. Togamba toyina? Nina mukyala wange. Sina tannannyanjula waabwe biki biki. Nawe tonnaba kubanga? Nange era muyita mukyala wange. Ninayo ddoogo? Kuba yanzaalira. Yakuzaalira? Yazaalirayo kaddoogo kawala. Omusajja wabuvunaanyizibwa. Era saawa yonna nsuubira okukyalirwa. Singa essaawa eba eyongedde ogaziwamu. Tujja kyalayo. Okay, awo ngambye olwo n'otandika okuba nga ebintu bya music awo bitwalira ddala okuba ekintu ekikulu. Kikutwalidde ebbanga ki okuba nga mu kaseera kano ofunyeyo oluyimba lw'ogamba nti kakati Peva kati yakuba ali mu maatu g'abantu awaawaala? Ebbanga nno litambudde. Kuba nasooka mu gospel n'agaana. Neesala eddiiro neezira eno mu Nsachula. Nenfunawo omukisa Black Market netandika okunnyambako ku production. Black Market yatandika okuyamba? 2022. Okay. Nekusembeza? Netandika recordinga ne Black Market. Okola oluyimba ne lunyuma nnyo nga bampa ne video. Kati ofuna video nga mmeka? Ne video ziweze video nga 8. 8 videos? Nga 8. Nzinza ne baziwere 10. Bayinza mwana ennyimba siddaawo okuzibalabala. Eza Black Market management yo? Si management, music label. Okay. Nera ebe kwataganya emirimu gya management? Si we kibeera kuba mwana kyemanyi management alina obbanga okusasulira rent. Bakuyambako mu byokulya. Kikoma ku music, ku distributinga, kunnyambako mu production. Kitegeera. Producer gwenkola naye Booker Beats naye wa Black Market. Kati oyo ye twafuuka ba Luganda tukola bukozi n'obudde buno tufuna vibe. Nga muyingirirawo studio? Tuyingira studio kyebaliza Black Market yakituyamba studio eri 24 hours. Oluyimba luno wali walukola ddi olwa Mukube Peva? Oluyimba lwa Peva
oluyimba olwo nalukola last year awo nga mmaze okukola Kimpugugu nalwo ne ndyoka ndukompozinga. Okay. Luliddo lwakola lutya lwakusanyusa engeri gye lwakola olwa Kimpugugu? Ne sijja kutoma kuba mutonzi waffe yasalawo osanga watyo yali ategese naye nga Kimpugugu sirina nnyo kyamaanyi sirina era kye nalufunamu mpozi abantu okulunyumirwa kyo kyannyumira nnyo nga ndaba abantu banyumirwa waaka wange kuba olwo oluyimba lwe nasooka okukola ensi neerwaniriza nnyo Mabala lwakuba nnyo nakati lukyakuba waliwo eyo gye mba ntambulidde ogenda owulira Kimpugugu biki kati ekyo ne ndwebaliza lwekyo naye kola oluyimba omuyimbi baali era tebamufuddeeko nnyo baluyimba babiri ne muganda wange Patrina ate oyo ye tebaamulabirako ddala yalinga n'ataliimu kuba kiba kimu n'okuba oluyimba ne baludigidde naye ne balwagala naye nga omuntu tebakufuddeeko nga teri naakunoonya yadde akasimu bibaawo byebyo bibaawo Patrina naye gyali eyo mwana endongo akyagikwasaganya simutegeera fiiti naye era singa agikwasaganya singa mumulaba kaakati oluyimba luno ki ekyakuwaliriza okuba nga oluwandiika oti mukube Peva? Nze ndi artist man ate ebintu byenkolamu muziki wange bye bintu byendaba mu bulamu mwe tutambulira kitegeera kati kyekyo lwaki nakola oluyimba olwo. Peva abantu bangi bafudde zipeva ezo babakubye ezipeva ku mitwe bantu bangi bababbye ne pevas ne bwe batasse naye nga balina enkovu za peva kati bavaayo n'ennyimba oluyimba olwo lwa mukube Peva ate oluyimba tebaluyita mukube Peva just ey'emu ku layini ne kati abantu baluyita mukube Peva naddo oyo baluyita ne UCC bwe nalaba eruwandiiseeko kati olaba mwana mukube Peva kyekyasinga otutrendinga ku TikTok kitegeera naye nga oluyimba lwonna singa oba otudde n'oluwuliriza I'm not commanding. It's like I'm saying what's happening. Olaba abaana ba ghetto muyinza olowooza abaana abo bategeera kale fine bategeera naye osobola okukola ekintu nga ki nga ye tamanyi bubi bwakyo kitegeera kati nze bwe nvaayo ne ŋŋamba mukube Peva obadde okyanyumiza obadde okyanyumiza ku bulamu bwa Peva abantu be bakubye Peva nti wawandiika ku kintu ekiri in real life bali bakubyeko ku Peva nze nga nze omu tebaginkubangako ate era sisaba ginkuba kuba mwana Peva eyo giraba olaba ogisitulamu busituze oti n'ogiwulira kati singa eba ekutudde ku mutwe kabanga kaba kagenda kwati kitegeera yamaani. Oluyimba wawulira otya nga essaawa zino lwe lukuba? Nali musanyufu ng'era omuyimbi omulala kirooto kye kitegeera buli muyimbi ekirooto kye kukuba luyimba ne lutambula lwalubadde lutambula ku TikTok bizinesi ez'enjawulo zirukola nalabawo KFC nendaba Tekino kampuni nnene nnyingi ezibadde zirukola nalaba ne Uganda Police Band nabo nga balutuddemu. Uganda Police yalukola? Uganda Police yalukola. Naye zino kampuni zaali zikutuukiriddeko kubanga naawe oganyulwamu mu kintu kye wakola? Awo nange bwe mbadde ndagamba buuze naye sitole ki kuba dde olubakoledde views bazikubye kyobumanyi oluyimba buli muntu abadde alutuulamu newokwata bukwasa oti bbanga n'oluyimba mweruli challenge ng'etambulirawo bw'ogenda okebera challenge zonna eziri mu Mukube Peva. Ku TikTok kati tulina challenges nga mmeka? Tewali ekka wansi wa views 1000 account ne baba ina follow tewali challenge erimu oluyimba lwa Mukube Peva ng'ekka wansi wa views 1000 kitegeera lwanga ddo olubadde luyingidde emitwalo ebyo giri 3 emitwalo 3 gibadde giweze ne kuva ebalutaddeko envumbo abaana tebakyakola challenge baalukutemuko baaluganye okuddamu oddukola okuddamu oddukola musango oddukola challenge okola challenge
kitegeera ate nga nze ekyo nga nze omuyimbi kyankosezza kuba oluyimba ddole byaddala lubadde lugenda kunkolera lubadde luli mu kutambula naye sijja wakanya bakama bange baba bange ekyo kye basazeewo nze sola kayana na gavumenti ebyaddala bantu bakulu mbawe ekitiibwa ate bansinga otegeera ekyo kyo nkikiriza kitegeera ati baba balaba oluyimba terusaana oluyimba naluvuddeko okuva we bayisizza ekiragiro sazzeemu ddukola challenge yonna nina oluyimba lwange awo baluyita ndigirwe mbadde ntandise promoting ennaku zino nga deeti zange Mwentera music we zituuka kuba nina timetable manyi omwaka weeguti nina okuta ennyimba weeziti awo kati omwaka gugenda otandika nga nzijuza ago mabanga kitegeera yamaanga kideeti wenaaba etuuse nga Favour nduzzaako olulala naye mbadde sinata luyimba lulala lwonna tofunyeyo kakisa kubanga okubayo ku busho osobola ofunamuko kasente kyambadde naakatandika ne kati nesho baziŋŋaanye baziganya zikuba okuyimba olwo oluyimba baŋŋaanye performing olwo oluyimba fine si lwe luyimba lwokka lwe nnina olwakabi naye obudde buno lwe lubadde ku demand nga ki abantu lubanyumira nnyo 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 kuba ndaba ebifo mwe performance nga abantu badde banyumirwa naliko eyo ebusunju bifo bingi naliko ehoima naliko bifo bingi badde nakaperforminga performance nga za mirundi nga 6 olwo luyimba bukyali kutandika kukyusa nga zonna zibeera massive obadde lutandisa okukyusamuko ku bulamu bwo buladi gwe kyomanya mbadde ntandise okufuna kasente mbadde ntandise okufuna kasente nga ne maama nkubira naŋŋamba owaayo olinawo kasente nga nteekako buteesi siddamu ate maama kansooke ndabe wano nga muweerawo newe tuba tumukubidde essimu ne tumubuuza emabegakaawo abadde musanyufu nnyo nga manyi n'omuwa obuwire mukama maama olaba zino just zikubeeremu ati mami yabadde awulira otya nga akuwulira mutabani we oli ku rediyo ennyimba zikuba ku TikTok akutte essimu ayisa agenda okulaba kati neweewuunye maama ebyo tabimanyi nabbimanyi TikTok kale abira kale tebabimulaga jjukira ye si gwe mulembe gwe yakulirako kitegeeza ate ye teyafaayo obudde bbiwa nnyo obudde smartphone agina naye tabibeerako koze nga nze agenzeyo awo ne muterako kaddata ne mulaga maama kati olaba nakozeeyo luno luli mu kutambula enkyo ati ekyayusisa okuba nga yakukuttemu ku luyimba lwo yakitegeddeko yakitegedde nabadde naye ku Easter ku Easter nga sinagenda ku performance zange Easter nagiya ne maama ne mbimulaga awo nga tebannalukwata ne mugamba era kati ngenda kunoonya ssente ne mulekera naye awo 10,000 agamba mwana wange Katonda akkulembere neŋŋenda kati baalukutte era namukubidde ne mugamba maama oluyimba lwaffe baluganye TV okuddamu okulukuba ne leediyo n'okulukolamu challenge ku TikTok n'okuluwuliriza baakiganye kitegeera nagamba tofaayo tusigale nga tukola ki nga tupika birungi ki byobadde osobodde okufuna mu kaseera kano badde ntandise okufunako bookings n'abantu badde bandaba nga ntandise n'okuba ku bulango kuba oluyimba olwo lunfudde TikToker w'amaanyi lunfudde omuyimbi ow'amaanyi ne ku TikTok lunfudde TikToker ow'amaanyi ne ku Instagram kwennyini kitegeera ku olwo oluyimba ne kati balutaddeko natti naye nze nga nze omuyimbi sitidde olw'ensonga nkyayiiya olaba nayiiya ekimpugugu nenjiiya empere nenjiiya kirisimansi nenjiiya nikampompo nze n'abantu ne zibanyumira ne Favour nalwo lubadde lubanyumira international wise kitegeeza nkyasobola okuyiiya ennyimba endala kitegeera kikyo lwaki era saalemezaamu nnyo my brothers oluyimba nalwesonyiye nakkiriza gavumenti kye yasazeewo njagala ne 16 nzireyo osanga we naaba mbannyonnyoddemu banaakiraba nti banfunye bubi mu kusooka kuba kyo kyensabirira oluyimba lwange balute TV ziddemu zirukube gomanye TV okukuba nga bakukubira bwereere ekintu ekyo kimanyi mwana buli muyimbi kyekirooto kye
nga TV egenda zanya oluyimba lwo nga tobawadde yadde olwata just nga baluzanya lwakuba demand oluyimba lulungi abantu balubasaba kitegeera tekira tugenda namaliriza tetukubyemu kapeera ka luyimba lwolwo akapeera k'omuganda wange n'amaanyi agakakuba sigayina bayinza n'okunkuba kimanyi ogwo musango oluyimbamu waneeno ndabye content woyo wa TikTok gwozenga okolanga mu challenge zoyo ez'oluyimba olwo nina challenge yatambula ennyo gye nalaba ng'oli ku street awo e Kampala ng'oli ne kalooli nenda mu comment section oli n'agenda n'akubuuza nti kalooli eyo wagimatiza ki okuba ng'ekutambulirako okikola otya kyoba omanya mwana obudde buba butuuse ate omukisa tebaguziyiza kalooli eyo nange neesanga ndi nayo kitegeera nekutambulirako ate ng'eri nange ng'eraga talina buzibu paka we nakola byenkola nenjireka nekwata makubo gange naye nga sirunda kalooli we baali balowooza toba olina byogiwa nunda kalooli biki nange era mbadde mbatwalira eyo naye sirunda kalooli nasanga nsange neraga nti eri comfortable nange netukola vidiyo kale nga tumaliriza njagala ate bafanzi bo bawe obubaka obusembayo otuwemuko ne kapeera k'oluyimba luli olwa likampompo olwo nalwo ate olwo ki ogenda biraga ku TV olwo si lwa TV lwa online it's okay mwana olaba ebyaddala sigenda yimba mwana toyina maanyi mwana abasajja mwana abantaddeko envumbo kati eno wiiki yonna sifunangayo kasimu ka booking okakasa ate nga mbadde mbufunaafuna singa mbufuna kuba nze obudde buno nzalina oluyimba olutambula naye ndi awo obubeezi mwana ate si nti oba nina mulimu nkola si nti oba black market bampa ku ssente bandabirira wa just kukola music andi wano kuwolaani kibi nnyo kale bafanzi bawo obubaka obusembayo abawagizi bange abawagira Dinosaur Wigoso nze ngenda sigala mbakuba omuziki ekirungi gavumenti nze ng'omuyimbi tebaŋŋaanye kuyimba just ezwe lumu ku nnyimba zange baluganye okuzannyibwa ate ogutali musango kuba endowooza yaabwe sisobola kubanyiigira mboba biki osanga balina endowooza yaabwe engeri ekintu gye bakirabamu naye nga si weekiri n'amakampuni agakoze challenge mu olwo oluyimba nga vidiyo zibatambulidde badde nsaba ku mulundi guno mutekewokko ku mbeera mwana ebyaddala bakunoonyeeko bakuwa ku ssente okoze oluyimba lw'omuyimbi likubidde views miliyoni 3 kitegeera nawe kenyini oba olina okufuna akafansonyi mwana mbalaba bazidigida bazibaala fayini ozikola nange muba mumpushinga newe kolera nze wokola challenge eyo mwana TikTok talina sente zegenda kumpa newe challenge yange singa ebekkoledde ng'ekutambulidde ofunye bakasitoma okunziriza tekiba kibi newompa mubitegeera mwana malabye okwo kampuni nnyingi ez'amaanyi ne KFC gwe KFC okimanyi otuula musango kiba kirala ssebo KFC mwana kinene nnyo kibeerera ddala kirala naye nga abampagira mwebale nnyo kyabakuba embali nsigadde nze Dinosaur Wigoso nsuusuuti tudde walodi Dino Force kyekikosi kale n'olwensonga esigenda kuba ate nga asukka wano eno nze Jonas Ssentongo omukulu mumwewuliriddeko Dinosaur Wigoso abasuubiza okuba nga takyabaleetera hits endala n'olwensonga ngenda kuba tembeerekereza omukoto Tindi Files mbeere bulungi mweraba